Hallelujah. Yes, yebazibwa abooluganda. Amanya agange nze najjuuko prosi. Nebaza Mukama nti olunaku olwaleero ndi mu kibiina ky'abantu abangi nga nziza okumwebaza n'okumujulira. Nange yanzijjako ekikolimo eky'okufiira abaana munda n'embuto okuvaamu. Haleluya. Abooluganda, nali muwala muto ne neefumbiza. Nenfuna olubuto olwasooka. Nenzaala omwana yali wa bulenzi. Happy New Year, mikwano gyange balungi, nkyabagaliza mwaka. Katusabe Mukama Katonda agufuula ogw'eddembe, ogw'enkulaakulana, ogwa buli kimu ekirungi mu bulamu bwaffe. Gamba nti amiina. Olunaku olwaleero nkomyewo okubawa obumu ku bujulizi obwali e Kololo. Mujjuke twalina olukungaana e Kololo olwatuyingiza omwaka MCF. Olukungaana olwo ne lubeerayo. Nga bwe mumanyi twabawa buli kimu ekyaffe e Kololo, twabibawa byonna era nga tebinaggwaayo. Buli ke tunoonyaayo, buli ke tufunaayo nate tuba nga twongera okuba nga tukagabanako nammwe. N'olunaku olwaleero lwe nzijjidde wano eno okuba nga mbawa omukyala ono. Alina obujulizi bwe bunyuma, busomesa era nga buyigiriza. Gwe wenna avaamu embuto. Mbusimanyi embuto zivaamu nga wakazifuna. Abamu nno balina ebizibu nti asaana oddulinda n'amala nalwo process eyesooka. First bagiyita batya eyesooka myezi 3 neggwako, n'ey'emyezi 5 neggwako, ne luviiramu awo naye ng'ate osoose kutoba. So ono omukyala bambi ezo zaali ziviiramu nga nto. Naddala nti yali wamanya nti yafunye olubuto ali mu Christmas season, ze nga zivaamu. Agenda kuyingira New Year nga zivaamu. So obulumi nga alina bungi nga talabanga ku mwana. Era nga ekyo kyekikolimo kyali kimulekeza n'obufumbo, like nga luzinze obufumbo because of that. Nga yeekyaye, nga yakoowa, nga buli kimu kyamutama. Ebyokuzaala anyumya binyumya naye nga tasaana ate kukola ki kubanga akyerolezaako. So bw'atyo bwe yeezuula n'agenda emutundwe. Ng'era waliwo n'omuntu omwe yamuforce ng'ogenda emutundwe nga tabimanyi, nga no tabiriiko era nga tabyagala. Bw'atyo Katonda n'amuwaliriza n'agenda emutundwe era nga eno gye yasimulukukira. Bannange, ono obujulizi buli omu abwetaaga. Era azze n'atugamba nti Pastor Rita omugenzi, rest in peace, y'oyo eyamubuulira. N'anyikira, n'agonda, n'alokoka, n'akaba maziga ng'alabira ddala atuuse mu kifo ekituufu. Era bw'atyo yamala n'afuna olubuto. Era mu kufuna olubuto n'afuna n'ekirooto nga Mukama Katonda amulaga nti agenda kuzaala mwana wa bulenzi. N'erinnya n'alimuwa ng'omwana ye Loyi. Kwegamba bino ebintu byonna bisoboka. Gwe kasita weewa Katonda tewali kirema. Tewali kirema. Mu maaso ga Katonda buli kimu gwe kyolaba ekinene kiba kitono. So without wasting time, munzikirize mbawe omukyalo ono obujulizi bwe obeere nga gwe kennyini obwewulirirako okuva mu kamwa ke. Katonda akumpeera omukisa era akunkuumire. Weeraba. Nampa eddagala eyampa nampa n'eyirizi. Kitogijjangamu bw'ona ogijjamu omwana oyo ajja kufa. N'embeera n'eyirizi. Abooluganda, sitaani mukyafu, sitaani mujama. Nabeera n'ekiyirizi ne kiguba. Bannange nga nange kinswaza bwe ngenda ku antinanto nga nkweka kikweke. Nenzaala omwana ow'obulenzi n'abeerawo. Nenzaala omwana ow'obuwala n'omulala omuwala era weebali balamu. Naye abooluganda embeera yakyuka mu bufumbo obwo bwe nalimu. Ne ŋŋamba obufumbo buno mbukooye nga mulimu okujooga. Naye ne ŋŋamba njagala nve wano. Wakiri nga nzaddeyo obwana bwange buna singa Mukama ampaayo akaana akalenzi akalala wano ne bwe nvaawo. Abooluganda, nafuna olubuto olulala. Luba luweza emyezi 8 kitundu ne lufiiramu. Ne mpita mu buzibu olubuto olwo ekintu ekyo okukijjamu. Abooluganda, nakomayo kwali kufa. Era embeera gye nayitamu awo yampaliriza n'obufumbo obwo okubuvaamu. N'embeera nzekka. Bwe waayitawo ekiseera ne nfuna omwami omulala. Bwe nafuna omwami oyo waayitawo ekiseera ne nfuna olubuto.
bwe nfuna olubuto luba luweza emyezi 3 kitundu naŋŋamba tugenda kukyala. Sitaani bwe yawulira ekyo toluba luweza emyezi 5 nga tuteekateeka okukyala ne lufiiramu nga lwa myezi 5 kitundu. Abooluganda najjo gyalimira nga nakomayo nali ŋŋenda kufa namala ebiro 4 n'ennaku nnyanga nkaaba ng'ekintu kigaaniddeyo. Naye ne nva mu ddwaliro olw'okuba omwami nali mubuuliddeko nti olubuto olwasembayo lwali lwafiiramu. Naŋŋamba omanyi olabika olina obuzibu. Tufune abasawo abaffe ku bwaffe. Ne tufuna abasawo ab'ebbeeyi mu malwaliro ag'amaanyi. Ne tukozesa ssente empitirivu ennyo. Naye era abooluganda nafuna olubuto olulala luba luweza emyezi 3 kitundu. Olwo lwayiika ennaku z'omwezi 31 Desemba olwaleero. Abooluganda Sitaani yali yanzisaako ekikolimo nze ng'embuto zange zifiiramu tuyingira Krisimansi oba nga tuyingira omwaka. Kati nze nga tubeera mu mazzi g'ebyo ebiseera. Kati olwo nalwo bwe lwayiika naŋŋamba omanyi ffe abanyankola ewaffe bw'ofa nga tozadde mwana bakuyisa manju. Naŋŋamba kye tugenda okukola ŋŋenda kukutwala e Kenya Aga Khan Hospital tufune omwana. Ne ŋŋamba kale. Waayitawo ekiseera ne nfuna olubuto olulala. Ne tufuna omusawo w'amaanyi muno mu ggwanga era wa bbeeyi nnyo era ye yankulako ne kuli olwayiika ku nnaku z'omwezi 31. N'olwo olubuto luba luweza emyezi 3 kitundu. Nali ngenze na Continental. Kati omusawo Dr. naŋŋamba gendako mu sikaani. Omusawo abeera nkebera n'aleekaana n'agamba bannange n'ayita nansi. N'agamba mujje munnyambe. Saamanya nno nze kyatuukawo. Ne bamuleeterawo ku ddagala n'alimira. Olwagira n'addamu okunkolako. Kye nava mubuuza musawo. Kiki waliwo obuzibu? Naŋŋamba tofaayo Dokita ajja kukubuulira. Ne mugaato oti akumbuulira nze bino nabimanyiira kana akatanda nkakaabiddeko amaziga emirundi mingi. Bwe bibanga nabyo byayonooneka mbuulira. Naŋŋamba nedda. Ne nva mu kasenge ne ŋŋenda ewa Dokita. Dokita n'antunuulira ng'alina n'ebiyengeyenge mu maaso. Naŋŋamba Prosina ye kiki? Nze nkoze ku bantu siremererwa naye ggwe lwaki onnemye? Naŋŋamba naye kale tofaayo. Oyinamu akazimba. Katuve mu nnaku enkulu awo twali tubuzaayo ennaku 3 tuyingire Krisimansi. Naŋŋamba katuve mu nnaku enkulu. Londa eddwaliro ly'oyagala ŋŋenda kukulongooseza bwereere nkuggyemu akazimba ako. Abooluganda nayina obulumi. Ne ntandika okukaaba naŋŋamba sooka okaabe paka bw'onookoowa twogere. Abooluganda ne nkaaba. Naye nga ŋŋamba okudda annongoose. Nze nga mutima gwange ekirowoozo kye nnina kyakuva ku ddwaliro eryo waggulu neesuule wansi nfe kuba nali neekyaye nga mpulira obulumi nga ndaba tukoze byonna bigaanye. Abooluganda kye neerabidde obbagamba ku lubuto olwo olwasembayo nze nali mukazi mukatuliki nga nsaba. Buli w'omanyi omukatuliki waakuŋŋaanira natuuka. Ne ŋŋenda ku malaalo eyo e Bwandaga sisita eyafa nze nnoonya baana. Banange n'ebigaana. Ne ŋŋenda eyo nina gye nagenda ew'omukyala nga ye agaba amazzi. Naŋŋamba ngule bokisi z'amazzi oba zaali mmeka nze nagula amazzi. Abooluganda ne bigaana we nafuna okwekyawa ne mpulira obulumi ne ŋŋenda eyo emityana ew'omusamize. Naŋŋamba ku luno lwokka kiwedde. Bye nalaba eyo ew'omusamize biwanvu era akyayina ebirowoozo ebigenda mu basamize ogenda kujjayo bikoli mu birala. Abooluganda omusamize naye n'akola bye yakola ssente zaagenda nnyingi. Olw'okuba omwami wange nali mwagala namugamba nze ne sappula enji eyambudde lwakuba ggwe ne ŋŋenda mu basamize. Naye ku luno nzikiriza nti tugenda funa omwana. Abooluganda ne nfuna olubuto. Omukyala oli ow'ebbokisi z'amazzi n'ankubira essimu n'aŋŋamba Yezu yaŋŋambye ogenda funa ekizibu. Jangu tulabe, jangu ne ssente ezigula amazzi. Omwami wange ne nkimugamba n'aŋŋamba ggwe nno oyo yakufuula lusuku toddayo.
nange ne ngamba maama Yesu atukolako nga tumaze gula amazzi n'embigaana saddayo. N'omusamize naye nankubira essimu nalina mu dduuka n'angamba oli ludda wa ne mugamba ndi ku mulimu n'angamba ajjako amataala gonna ne nzijjako amataala. N'asiriikirira okumala eddakiika nga 3 simanyi kyali kigenda mu maaso n'addamu n'angamba zzaako amataala simanyi kye yali akola. Abooluganda ebyo byonna nabikola naye saafunamu era olubuto olwasembayo ne lufa. Kati ndi mu ddwaliro dokita ngamba nti ngenda okulongoosa nze nga pulaani yange yakuva waggulu ku kizimbe ekyakalina ekyo neesuule wansi nfe nga neekyaye nga mpulira obulumi ngamba byonna mbikoze naye lwaki biganye. Abooluganda dokita n'angamba ngende neetereeze bagenda kumpa eddagala erijjamu ekintu ekyo. Ne bannyingiza akasenge. Abooluganda era obulumi bwali bw'amaanyi. Omusawo omu najja okunkeberako nze nga nali ndabika nga nfuuse oba nazzolo ng'ayogera nange nga muwulira naye nga sirina kye nsobola kukola. Kati olwajja n'adduka n'ayita abasawo ne bantwala ne bankolako ebyaliyo nabyo byali biwanvu ne banziza mu kasenge. Mba ndi omwo ekiro ekyo ne nfuna ekirooto nti nali mu kifo nga kirimu enzikiza y'amaanyi eri enzikiza nga n'okutiisaetiisa. Ngenda okulaba nga nnengera akataala kaali wala nnyo nga kajja kasembera mpola mpola. Bwe nnengera akataala ako ne nnyongera okwetegereza kyavaamu ekitangaala eky'amaanyi ennyo. Ngenda owulira eddoboozi nga liŋŋamba nti kyuka otunula eno. Abooluganda ngenda otunula mu kifo kiringa kirungi nga kyakaayakana n'ensanyuka eyali atidde. Abooluganda nze saabitegeera ne ŋŋamba sigenda nakuddamu kwebaka ne ntuula paka obudde okukya. Naye abooluganda obudde bwe bwakya era mba ndi mu kasenge ako sitaani ankuba obwama ŋŋamba weetuge. Nali ku buliri ne ŋŋamba kati neetugisa eki. Ne magamaga ngenda olaba ku buliri nga kuliko essuuka. Ne ŋŋamba eno egenda kunnyambako ne ntunula waggulu ku siringi mbu neetugire ku ttaala. Ngenda otunulayo nga sirina we nnyinza kusiba ssuuka. Abooluganda ne nzirawo ngenda owulya eddoboozi ne likomawo ne liŋŋamba naye lwaki teweewa obutwa. Ne neetereeza mangu mangu awo nfulume ngende nnoonye we nzigya obutwa. Amaanyi ne gambula. Abooluganda ate we naddirawo ne nfuna kyetulu kye mbagambye we nalabira ekitangaala. Awo ne siddamu kwebaka paka obudde okukya. Kubira Yesu engalo kubanga ogenda kuba mulamu agenda kujjako ennaku. Katonda akusangula atya ennaku eyo mwana wange. Abooluganda waliwo abantu Mukama baterawo nga bamalayika. Era mba ndi mu kasenge ke kamu ako wajja abasawo baali babiri nze bendowooza nti baali bamalayika kuba mbabuuza mu ddwaliro bagaa tebabamanyi. Wayingirawo omusajja n'omukyala nga bambadde ebyambalo by'abasawo. Omwami n'aŋŋamba nti Prosi, ntunuulidde fayiro yo. Amalwaliro gozze ogendamu g'amaanyi. Laboratory Ebeneza gye wagendamu okukola testis zonna eziraga obuzibu bw'oyina eraga toyina buzibu. Eddagala ly'obadde omira kuba nze abooluganda ffe ng'ogamba tulina famasi ewaka nga babuuza n'omwami wange oyo omuntu gw'oguliranga eddagala lino buli mwaka eringi ate nga lyonna ly'amaanyi yabaaki. Dokita ko yava okuŋŋamba nti eddagala ly'obadde omira ly'amaanyi. Abasawo ababadde bakolako b'amaanyi. Kye nkugamba togenda kuddamu kukwata ku mwana. Munze ne ŋŋamba nti oba ndekayo ndekeyo ndaba ŋŋenda kwetta. N'aŋŋamba naye omukisa omulungi. Bw'oba oyagala okuddamu okukwata ku mwana genda emutundwe. Nambuuza emutundwe omanyiyo? Ne mugamba nze mutundwe yenna mmumanyi. Manyi kirinnya bigo ne mmenyera mutundwe owa buli kika. N'aŋŋamba nedda mukwano. Nkugamba genda emutundwe wa Pastor Tom Mugerwa. Abooluganda olw'okuba nali mu ddiini nnyo, nali mu katuliki nnyo, wamma nze nga tombuulira by'abalokole, bannaye nga nakyawa abalokole, nga nvuma abalokole. Naye akaseera kaali katuuse. Bwe yaŋŋamba nti gende wa Pastor Tom Mugerwa ne nnyombera mu mutima gwange ne ŋŋamba omusajja ono mulalu oba tategeera nze Yesu wange takola. Kyokka ng'ate nno byali bigaanye. Naye abooluganda
omwami bwe yamala okuŋŋamba ekintu ekyo ne bafuluma ne bagenda ne nsigala omwo mu karuumu ne batuwa ebbaluwa ezitusiibula ne tudda eka. Byali biseera bya Christmas. Natuukira ku dduuka lyange ne nsuubula ebintu. Naye Christmas bwe yaggwa ne nsiriikirira ennaku ne nzijula ne ŋŋamba Mukama naye nze nazza gwaki abaana abafa. Naye mutima gwange ne ŋŋamba bwe mba neeyambula sappule ne ŋŋenda mu basamize. Lwaki sigezaako Yesu w'abasajja bano? Haleluya. Nali nina edduuka lya wholesale. Mulimanyi nti tuteeka ebintu ebweru ne bijjula. Ne mpita omwana gwe nali nkola naye ne mugamba Akira muyitawo, yingiza buli kintu. Naŋŋamba ante tugenda kukola. Ne mugamba nkugambye yingiza buli kintu. Abooluganda nasitukanga ninga omulalu ne nkwata boda ne mugamba ntwale wa Pastor Tom Mugerwa. Owa boda nanvuga ne ntuuka mu church, natuukira mu church ennene. Mba nkyatudde Musumba Betty Kamya n'ayingirawo. Tujja n'olugezigezi abooluganda. Ne ntunuulira omukyala ne ŋŋamba bano tebambala na byambalo biri ebyeri. Naye Musumba Betty n'abuulira nze otulo ne njiwako. Ngenda okuzuukuka ng'amaliza babuuza abagenda abapya. Ne nnyomba ne ŋŋamba muno mulimu ebyabapya mu kumanya Katonda. Naye era ne ŋŋonda mu bapya. Nsigazaayo eddakiika emu. Abooluganda abasumba baabuulira abaasooka saabitegeera. Naye waliwo omusumba eyayingirawo Musumba Rita omugenzi bannange n'abuulira nze nakaaba amaziga. Abooluganda saavisi bweggwa n'atuyita abaagala obbasabirako. Ntuuka waali naŋŋamba kiki ne mmubuulira naŋŋamba ekiki nansabira n'engweri. Naye abooluganda mba nfulumya ebweru wa geeti eyo omufulumira abasumba. Mpulira empewo kibuyaga. Nga bw'omanyi umbrella ng'eyingiddemu empewo sawundi gyekola. Nawulira ekintu ekinvaako ne kikola sawundi ey'amaanyi. Ne ŋŋenda okuwulira nga mpewuse. Munze ne mpulira emirembe gye nali sifunangako. Abooluganda ne mmagamaga kuba abantu baali bangi ndaba babiwulidde tebaabiwulira. Kati abooluganda ne ŋŋamba nedda nja kubeera emutundu eno nja kutuulayo ku ekyo kye nawulira. Abooluganda waayitawo akaseera katini. Musumba Tom Mugerwa n'ayita olukuŋŋaana lw'abakyala abavaamu embuto abagumba n'abazaala ekika ekimu. Pastor Tom n'asomesa nze namalako olukuŋŋaana nga nkaaba. Naye nafuna okwolesebwa kwali kwa mirundi 2. Ne nkubuulirako Musumba Jejjono n'aŋŋamba Proso ogenda kusumululwa. Waayitawo akaseera ndoota ngula obugoye bw'omwana nga mulenzi. Waayitawo akaseera ne ntanga Musumba Jejja atudde mu ka-ova ku kyaki n'aŋŋamba Proso oli lubuto. Ngenda okwekebeza ddala nga ndi lubuto. Naye saasanyuka kuba bulijjo nzifuna. Naye abooluganda nabeera n'olutwo luba luweza emyezi gyali 5. Mukama n'ampa ekirooto nga ŋŋamba ngenda kuzaala omwana omulenzi n'amuwa n'erinnya erya Roy. Abooluganda ne ŋŋuma ne ŋŋamba Mukama talimba bw'aba ŋŋambye ngenda kuzaala omwana n'amuwa n'erinnya. Ngenda kuzaala omwana. Abooluganda sitaani tawummula teyeebaka takoowa. Omwana wamuzaala. Musumba omwana namuzaala. Omwana wa bulenzi. Kalulu. Bamuyita Roy tumusiime Karani. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama Danitomu weebale kutusomesa. Weebale kutwagala. Weebale tuyigiriza kulwana lutalo. Otufudde abantu ab'enjawulo. Mukama akuwa omukisa. Mami Mukama akuwa omukisa. Otuyigiriza omwoyo omutukuvu mukwano gwaffe tumwebuuzaako atubeererawo. Kitiibwa kubira Yesu engalo n'akalulu.